Hussein Muyonjo amanyiddwa nga Swengere yawangudde ekifo ky'omubaka wa Jinja North mu Parliament yasekeredde abalowooza titasobola kutuusa buweereza mu bantu. Muyonjo bannayuganda abasinga bamumanyira mu kazannyo akabeera ku Bukedde TV mwazannyanga Swengere ne mukyala we Maama Kalibbala ssaako mutabani waabe Kalibbala era nga bakazannya mu lulimi Olusoga. Ojo obege maama wo kasitayira ati obubuuzi nti maama ani yaniriza abakazi memwendo kubasanusa buli ssaawa. Swengere mu kalulu akabaddewo ku Lwokuna lwa wiiki ewedde yalangiriddwa ku kifo ky'omubaka wa Jinja North Constituency mu Jinja City oluvannyuma lw'okumega banne 15 we baavuganyiza ku kifo ekyo. Swengere gwe tusanze ku leediyo emu Jinja gy'akolera mu kiseera kino akasizza abantu ku mpewo nga bwazze okuteekawo obukulembeze obw'enjawulo. Katonda y'anambye nti abantu abatontono banoonya ino comedian tusobola ama constituency nga wabigezo na ali kulembera wallahi billahi tallahi nja kuba omu kubakulembeza abadde okwogerwa ku mbuso geno. Okufuluma studio wabweru asanzewo enkuyanja y'abantu ababadde bazze okumukulisa akalulu. Mu mboozi ye n'omusasi waffe Swengere ategeeza nga bw'aludde ng'alowooza ku byobufuzi era ekirooto kino kyatandika dda. Aye kidye nga kyezimba mpola paka olunaku olwaleero era nalina ku n'ebirowoozo einuma eyo mu kisanda kino kye tuli kumalako nalina ku n'ebirowoozo ebyesimba ku bwa chairman ow'eggombolola ly'emafubira chairman LC3 so nga ndi kubirowoozaako awo siteyaida. Ayogedde ku buwanguzi bwe yatuuseeko bw'agamba nti si bubwe wabula bw'abantu bonna naddala abanyumirwa byakola. So obuwanguzi bwange ti bwange zenka, buwanguzi bw'abantu ababeere banumirwa mu byenkola era baabona nga kituufu mu byenkola bwe mbanga bibakolere bulungi era nsobola n'okubakulembera obulungi. Ategeeza nga bazze okukyusa endowooza embi abantu gye babadde nga bafunye ku bantu abatutumufu abazze nga balemererwa okuweereza nga batuuse mu bukulembeze. Nsaba Katonda ampe endawulo kwabo era olutalo lwenina ssaawa dino lwakwira mu kulongoosa liina lyaba entertainers eriina lyaba celebrities abamaze ne baida ne bafuuka abakulembeze n'olutalo lwenina nti abasinga bungi babaire very big disappointment eri abantu ababalonda. Swengere agamba nti bwakusigala ng'akola emirimu gye egy'obwakazanyirizi nga bwakiika ne mu Palamenti kubanga emirimu gino gye gyamutunda mu bantu. Of course ndakusigala nga nkola era ndakusigala nga nkola bino byenkola because eno talent nzira wenajja nti ndi kugisoma ezira yaida nti agimpa ere Katonda ne yagimpa era talent eno nentuusisa ku kyendiku. Kyokka yanukudde abasuubira nti naye yagenze kulya nga talina buweereza bw'agenda kutuusa ku bantu kubanga ali ku ludda olw'obula gavumenti ng'okusakira ekitundu kiyinza okuba ekizibu. Aye ekikulu kyakutegeera nti abantu baife bendaki because buti n'abajja okuba nga batambulirwako ebintu bino byonna. Nze nga MP ndidye ebirowoozo n'ebizibu by'abantu aba Jinja North n'abantu ba Busoga n'aba Uganda boona wenina okubitwala ndina kubitwala ku floor of Parliament. Sarah Lwansasula ye yalidde ekifo ky'omubaka omukyalo owa Jinja City. Ono gwe tusanze mu maka ge Buwekula mu Jinja agamba nti azze kuteekawo ssuula mpya mu bukulembeze. Abaana baife abanayigenda City mulimu abavubuka bangi kye tujja okusookerako is kuba brainwashing okuvaamu endowooza eno gye balimu okubona nti tubataamu endowooza naye gyenkobye nti twidde kwetanira ino skilling. Ye Dr. Lusaka Timothy Batuwa yawangudde ekifo kya Jinja South West agamba nti wakusesera ku byobulamu naddala ng'asakira eddwaliro ekkulu erya Jinja Regional Referral Hospital. Ndi kwenda okwongera okutereeza ebyobulamu engeri yentegeera mu Parliament nti omubaka bw'aba mumalirivu okola amaani agata ku budget. Omulala yawangudde mu Jinja ye Paul Mwero wa Jinja South East. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.